dry soil, the dry grass soil. Oh, let's clap hands for him. You're so great. Thank you. So, thank you so much. Let's have our stones here. Yes, are you recording everything? Yeah. So we need to cut this here and here. Okay. So why do we mix our grass with the soil? Why? Imagine I've not added grass in the soil and I put it in a certain power water. You know what happens? What happens? Air comes out. You're so great. Another great person is good. Let's make a semicircle again. So do we all see the bottle here? Yes. Why have we left that space? You also come and see. You need to see what you're writing. Okay, very good, you're great. Very good. We are going to put the stones here. Are we together? So when we are watering, the stones will help. Are we together? So Auntie Maureen, we start with a big stone. This one is a block. Hey, yes. So we shall put the stones. Normally we have a long pipe, so you put it at once and fill at once, but this is okay. So which size can it be? Like one that reaches here. So you just pour soil at once and... Okay. How about that? Amasomero agamu agaganda abaana okuyingira okukolesa school fees amala naddala agagavumenti nno mbasindikira message eno ng'eri black and white naddala wano mu Mukono district. Essomero lya gavumenti liteekwa okutwala abaana nga bwe bali, naye tekigaana abazadde kwegatta ku ssomero kumanya muno n'essomero lirina okuliisa omwana we, lirina okumuwa obuugi okunywako. Naye nga omwana alina okubeera ku ssomero oba alina sente zaalese tazireese, ebyo private schools musobola okukola ebirala mumanyi nina tujja kujja tulabe byemukola bigenda guidelines of Ministry of Education. Naye abo abali mu ssomero ga gavumenti abaana bakomewo, mwana waba n'ekitabo, bwaba ne uniform, atuwe mu kiraasi asome. Ate nga nsaba essomero nga byatandise abasomesa batandikirewo eno yettaamu esembayo, n'abazadde mwe bakuumidde abaana ewaka nti bakyalima bakyayanula emmwanyi, bali mu bikajjo, bali mu kasooli, mbasaba abaana mubaleke bagende basome, kuba kati sawa zino ngenda nakifuma, ngenda kulambula amasomero nakifuma naba abaana bali batya. Naye ate neyo gye tulaga abakulembeze ba LC1, LC2, LC3 ne local police ne bagisozi baffe, mbasaba mu making sure abazadde abakuumidde abaana ewaka mubakubiriza emmotoka, abavuga ebidduka, abatambuza abaana, abataxi, ababaasi n'abazadde babe bennyini, mbasaba tubeere beegendereza. Sawa zino jjamu mungi ku makubo, manyi mu papa munokuba mu bifo bingi, naye mwewa obudde. Omuntu asobola okukeera ku makya atwala omwana ku ssomero, weewa obudde abaana bo kyekyo ky'olina, obulamu bwo abaana bo kye balina.
so polisi yaffe eri ku nguudo traffic mwewale emirimu gye mukola mwebalire ddala era mwongere okugaba tiketi eri abo bonna abalagajjalira obulamu bwabwe n'obwabalala nga bali ku kkubo. Ttaamu ey'okusatu eno nga mwaka gugwako ebeeramu ebintu bingi, ebeeramu PLE, ebeeramu UNEB senior 4, ebibuzo bya senior 4, ebibuzo bya senior 6, ate nga n'amasomero gennyini nga private schools nago buli ssomero liri kusaba zero balance mu school fees. Naye temwerabira nti amaanyi g'okusukkuluma mu byebulizo mugenda okukola bigezo mugenda okukola gesigamye mu kweteekateeka. Musigale nga mweteekateeka nga musoma notisi nga muwuliza abasomesa muwuliza okuwabula kwonna era mujja kuyitamu mujja kusukkuluma ate era mugenda kukola bulungi. Bwenina eri abazadde n'eri abaana obutateeka bwesige mu bintu birala byonna nga eddogo ebyawongo n'ebirala byonna nti bye bisobola okuleetera omwana amagezi n'omwana okusobola okuyita. Ebyandikwa bigamba nti mwesi twesige Katonda tuleme kwesigama mu magezi gaffe era mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Bonaabona asukkuluma bwesigala ng'otya Katonda tomugattako byawongo byonna kubanga ebyawongo bitonde tebisobola kuyamba kubanga naawe oli kitonde naye asobola okuyamba mu kuyita ebigezo ye Katonda. Abatandisi b'amasomero n'abasomesa mu masomero ago okusingira ddala abasomesa ekibiina ekyomusanvu ekibiina ekya senior 4 n'ekibiina kya senior 6 njagala kweyongera okubakubiriza era okusigala nga mwesize Katonda ngambe nga twesize Katonda kubanga nange ndi mutandisi w'amasomero. So twesige Katonda tuleme kusendebwa n'okutawaanya abazadde nti muleeteyo sente zino na zino waliwo ebibuuzo ebyalabise wano na wali. Yonebu yaffe n'abagikolamu tukyabeesigira ddala era nsaba nti mu kifo ekyokuteeka ebirowoozo mu kusonda sente n'okubba ebibuuzo n'ebirala byonna amaanyi ago tugateeke mu kuteekateeka baana baffe ku masomero lwansonga nti ensonga za school fees ziri wakati wa ssomero n'omuzadde. Omuzadde bw'otuukiriramu essomero n'essomero engeri giri kutambuzaamu abazadde baalyo. Tusuubira nti abazadde bangi babadde basobodde okuzza abaana baabwe ku masomero lwansonga nti basomeseza abaana mu masomero ge bamanyi obulungi era gye basobola okwogera n'abakulu b'amasomero. Ensonga nnyingi eziviirako abaana obutatandikira wo. Ekisooka ndowooza kiva mu ngeri omuzadde gyakwatamu ensonga z'amasomero ge kubanga mu nsi ebyenfuna gye bikalubye n'amasomero gye gasuubula kakatale ke kamu gy'ogula kiro y'ebijanjaalo 50,000 n'essomero gye ligigula gy'ogula kiro y'akawunga 30,000 n'essomero gye ligigula. Awo nonsuubira nti abazadde baliwo gye bakwatagana bukwatagana n'abakulu b'amasomero. Ekyokuba nti omwana tebamutegeka bulungi buba bulagajjavu. Okubbira omwana ekigezo nabwo buba bulagajjavu. Ate guba na mutima gwa muntu nga ye ali bw'atyo kugamba yavaayo nga buli ddakiika ebintu by'okubba bbeeru bimulira. Teeberezaamu dokita agenda okuba nga gwe wabbira ebigezo abakulu b'amasomero n'abasomesa bonna. Teeberezaamu omukulu w'essomero gy'otwala omwana wo nga gwe yali edimansita we n'omubbira ebigezo oba oyinza okumuwa ng'omwana wange okole ki amusomesa bulungi. Teeberezaamu okuyingira mu theatre ne bagamba nti dokita ono agenda okuoperatinga ngenda omutunulako bwoti nga ye yali tabitegeera n'omubbira ebigezo n'akola ki n'ayitawo. Awo nno obuteeteekateeka bulungi buleeta ebintu bingi, buleeta okakuka mu baana, buleeta okakuka mu masomero. Tusaba abakulu b'amasomero n'abasomesa abakulu b'amasomero ate bwe bategeka abaana naye n'abakulu n'abasomesa okulaba nti bafaayo okusomesa abaana.